Rose mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa Bulange Mengo. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ayanjudde enteekateeka yonna egenda okugobererwa okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 33. Nga bwe tumanyi emyaka giri 33 bukya Kabaka Mutebi atikkirwa Nnaggalabi, era buli mwaka tujjukira amatikkira ge. Tugenda gajjukira omulundi ogwa 33 kubanga Kabaka yentabiro y'ebyo bye tukkiriza, yentabiro y'ebyobusika bwaffe n'obuwangwa bwaffe. Katikkiro agambye nti enteekateeka zino zitandika nga 17 omwezi guno n'empaka za Badminton Open ezisuubirwa okubeera e Lugogo. Oluvannyuma wajja kubaawo enkambi z'abavubuka ku mitendera gw'omugombolola. Nga 17, 18, 19 wajja kuba omuzannyo gwa Badminton mu Lugogo Indoor Stadium nga gwa matikkira. Nga 19 ogw'omusanvu ssaawa nnya ez'enkya wajja kubayo enteekateeka ya muvubuka yooyoota gombolola. Enteekateeka eno egendereddwamu okuyigiriza abavubuka okukola emirimu gino egitaliko okuweebwa ssente, egy'okubatendeka okuweereza abantu gye babeera. Okutongoza okusonda ensimbi ez'okuzimba ekisaawe ky'e Buddu, okusisinkana abamu b'amagombolola n'emikolo emirala egy'okujjukiza Obwakabaka omuli n'okulambula amatendekero n'ebitongole eby'enjawulo ebiri ku musingi ogw'Obwakabaka. Mwezi ogw'omusanvu tujja kukwasa abaami b'eggombola ejjinja lino ery'omutimbagano lye bayita tablet. Ate nga 24 wajja kukolwayo okukola bulungi bwansi obweyogerere nga bwe muwulidde tugenda mu Watoto Church ey'obweyogerere. Ate nga 24, 25 n'26 wajja kubayo okusabira Ssaabasajja mu masinzizo gonna n'obubaka bwa Katikkiro bw'anaakwasa baminisita b'enjawulo bamutuuseeyo. Katikkiro bw'atyo akunze Obuganda okwetaba mu nteekateeka zino ng'agamba nti zigendereddwamu okukuza Obwakabaka n'okunyweza obumu mu bantu. Omulamwa nga tujjukira amatikkira omwaka guno gugamba nti tube bavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe, kubanga obuvumu kintu kikulu mu mirimu gyonna gye tukola. Era abakulembeze tulina okuba abavumu. Omukulembeze omuvumu abantu gwe bagoberera. Omulundi guno Ssaabasajja Kabaka yasiima tutuukirire aba Watoto Church tusobole okwebaza Katonda nabo n'abantu abalala naye nga bo be bakulembedde. Olukungaana luno lwetabiddwamu ab'ekkanisa ya Watoto egenda okutegeka omukolo gw'entikka y'amatikkira nga 31 omwezi guno e Bweyogerere, ng'era akulira obuweereza buno Omusumba Julius Rwetulwanyo ategeeza nti kya kitiibwa okubanga be bagenda okutegeka omukolo ogwo. As a church, we welcome every opportunity to give thanks to God. We welcome all those opportunities. And when the Katikkiro approached me and said, "Are you willing to host a Thanksgiving?" Kabaga Henry Ross ne Kyambadde Shadrack Joshua, Karaka TV amalindire. Mwebale nnyo Kabaga Henry Ross ne